Kadama TV olwali tugenda kutunuulira ensonga lwaki bakadaama bwe badduka mu nnyumba ne bagenda ku woofiisi ate bakomekkereza nga bazzeeyo mu nnyumba eyo yennyini nga woofiisi ebawaddeyo. Tugenda kutunuulira lwaki oluusi ne poliisi ezzaayo bakadaama bano mu nnyumba. Ngenda kukuleetera Kadaama ye ayina ensonga eno engeri gy'agyogerako n'engeri w'alowoozaamu. Agenda kukubuulira ye ekizibu akiraba wa era kitandikira wa. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Kadaama TV ensonga y'abano abantu okuba nga batuzeeyo ebiseera ebisinga mu biyumba eva ne ku basajja bo bennyini. Omanyi ekizibu kitandikira ku woofiisi nga sijja kulaba n'enkulimba. Ebizibu byonna byolaba abaana bafeesinga byolaba buli omu kyayitamu. Ekizibu kitandikira ku woofiisi. Okitegeera? Kati gw'oba okutte odo z'abaana zino n'ojja ng'ozigattagatta ogenda olaba nga teri kintu kigenda kutandika omuntu nga kitandise nga tekitandikidde ku woofiisi. Kizibu era tekibeerayo. Okuggyako omwana nga teyayita ku woofiisi naye era n'aba tayita ku woofiisi okkakkana osanga omuntu oba n'awulira omwana oba nga teyayita ku woofiisi n'ayogera ekigambo woofiisi, omuwala bw'agenda mukwata amutwale ku woofiisi yonna gy'amanyi amusuula awamu ye omuwala bw'aluusi atambuladde yakola kyagende nga bwe takkaayanidde era nga tebitadde mu kusika naye agenda kukwata akutwale ku woofiisi yonna gy'amanyi akuteekaawo naye nga jjukira tewayitira mu woofiisi. Ekyo kimu. Abantu bano ababeera ku woofiisi balina tendensi nga egamba abantu bano nti ffe tuli banaku, tuli bamulekwa, waffe tetulina kye tuli, ffe simanya kugamba balina ekibuuzi kye baawa abantu bano. Okitegeera? Nekisangibwa nga n'abantu be baakiwa nabo bali batyo nti emitima gyabwe mibi. Kati ne babawa ekibuuzi ffe era ffe abaana be tubaleetera, abaana bali bamulekwa tebalina mwasirizi. Kugamba n'osangayo oli n'ogamba ne bw'omutta teri agenda kukola ki? Kulondoola. Kati abantu abo we babagamba ekigambo tayipu ng'ekyo kimuyingira mu bwongo. Kati nga n'oddukira ku poliisi, omuwarabu ekintu ye kye yawulira bamugamba kyagenda okugenda ayogere naki n'omusirikale ku poliisi bagambe tayagala kukola nti abaddu bagamba Abannayuganda tebaagalira ddala kukola ki, Abannayuganda tebaagala kukola kubanga ye ngombe etambula mu woofiisi zeeno ezisinga obungi kaaba Jordan kaaba Oman anywhere kye kibuuzi ekitambula nti Bannayuganda tebaagala kukola. Bannayuganda bantu bannaku bamulekwa biki bintu tayipu ng'ebyo bye bitambula. Kakati ogenda okwagala okuba nti weetaasa odduka mu kiyumba ogende ku poliisi. Poliisi jjukira erina information endala nti ffe tetwagala kukola biki. Kati ekintu ekyasinga okwonoona omulimu gw'abakadaama guno nti bangi nnyo era badduka mu biyumba n'akulaga dda ku street ne yeetunda. Ompulira mukwano. Kati ate ekintu ekyo kiri Dubai, omulimu ogwo gusingira ddala guli Dubai. Omwana n'adduka mu kiyumba n'agenda ku street n'atandika okwetunda. Naye ng'ate n'okudduka mu kiyumba n'agenda ku street okutandika okwetunda era eba mbeera naye tetujja munenya era tetulina musawo gwe tumuteekako. Okitegeera? Kintu ekyo ne kijja ne kitambula ne kiba nga kiri e Dubai kati ne kijja wano mu Jordan. Kati wano mu Jordan ogenda kusanga ng'abaana batono abali ku street abeetunda era sikiwa nti oba gye bali oba baweerayo n'300 sikiwa. Kakati buli muntu ali mu kiyumba ky'omuwarabu wano bagamba we muva mu biyumba ndaba mudda ku maswiti mudda mu kwetunda naye nga jjukira entabwe yava wa kyatandikira Dubai ne kijja ne kibuna ne kijja wano e Jordan ne kibuna ne kigenda e Saudi. Jjukira ne Saudi nayo beetundirayo abamu ne kijja wano mu Oman. Naye ng'ate woba otunudde nnyo mulimu ensi nga ziri strict aga Katonda nga tebakkiriza abaana kugenda ku street kwetundirako naddala abaana nga baddugavu nga tebabakkiriza era nga kizibu nnyo okusanga omwana nga yeerenga ku
okusunga ne street eyetaddeko nti abaana beetunda nga teriiyo. Kati nze example njiwere wano mu Jordan. Fine mwebali abaana abeetunda muno mu Jordan. Mwebali naye si namba nnene ng'ate eriwa ng'eri mu Dubai. Otegeera kati gwe woddiriza omusango ng'oli mu kiyumba n'oba oli wano mu Jordan n'oba oli Oman n'oba oli Saudi bagagamba bwe bava mu biyumba badda mu kwetunda. Naye ng'ate wano mu Jordan wano okusanga omuntu ayeetunda kizibu. Bw'ogenda mu Oman era mubaamu obufoofufu naye era kizibu. Kakati ate era to make matters worse era naye woofiisi buli kimu sijja kulimanzibwa kitandikira era abaana ebintu ebisinga obungi babitandikira ku woofiisi. Kakati woofiisi zennyini ezo kuba mu Oman omuze ogwo gwaliyo, mu Oman gwaliyo, e Saudi gwaliyo ne Dubai gyeguli. Sigamba nti oba gwaliyo wabula gyegiri emize egyo. Wano mu Jordan mbadde sinnagiwulirayo. Ekiseera kigenda kutuuka embeera ekunyige otukodde ku woofiisi. Woofiisi mugenda kubamu abakujjukujju abagenda okukwata abawala bano babakwate babatunze Abawarabu. Ompulira mukwano mu woofiisi muno mwe muva abasajja bennyini abakwata abaana bano ne babakwata ne babatunze Abawarabu. Kati kugamba n'onoonya w'oyinza okutandikira okuwolereza omwana ng'adduse mu kiyumba nakyo ne kikutabula. N'onoonya w'otandikira okuwolereza omwana ali ku woofiisi byonna ne bikutabula Mwamikadama TV. Okitegeera kubanga omwana wadduka mu kiyumba era mu buli ngeri baba balina omugamba dde wa boosi wo. Ye boosi wanaava eri agenda kujja atandike kati abo ba agenti bamaze omuliisa ekigambo n'okuba ng'odduse mu kiyumba ye agenda kwogera ne agenti omukozi nno gwe wampa omukozi nno ogamba atadduse agenti amugambe oyo gw'olaba abo muwansi eki nti munnayuganda abannayuganda tebaagala kukola abannayuganda bantu babi nnyo kakati ky'olina okola gwe genda ku woofiisi oyogera bwoti ne bwoti ne bwoti olumala bagenda mukuddiza bamukomyewo mu kiyumba kyo. Naye nga ojjasanga Muwarabu ono oluusi odduse ne mu nnyumba ye takufudde nako. Naye olw'okuba nti alina consent ayagala omuntu amukolera ate gwe obaddewo yajja kukuba ku woofiisi. Kati ekinaava ku woofiisi kyo kigenda kuba kikambwe. Bayirayo be bamuwanya fuwagwo nti gwe genda omunoonyereze gwa gy'alaze. Kati nno Omuwarabu ng'akutuukako ng'amanya w'oli nga batandika okuleekaana mu lulimi lwabwe abannayuganda abatugamba mujja muno kwetunda afe muno nga wempi zitandika ng'okusukuma nga kutandika okukakana nga munnaye bakubye bakufiza ne mu nnyumba. Naye nga actual sense ne woofiisi tezimanya kiki kiba kifa mu nnyumba. Annange simanyi nakumanya kuba nze wano omwana yadduka mu nnyumba teyadduka abagamba bugambi munzize ku woofiisi ne beesulamu akajabangu ne bamukola ne bamuza ku woofiisi. Bo bennyini wano ne bamukola ne bamuza ku woofiisi. Bwe bamuza ku woofiisi omusajja ayamutwalayo n'asooka n'amuteeka waawo. Omuwala n'abeerawo omusajja enkeera n'adda. Jjo yali mulala enkeera n'adda ng'era mulala. Omusajja nga omwana mwaya ngamba ng'omusajja afukumuka ebigambo naye nga eggulo limu byamulemye okufukumuka ebigambo n'ajja olwaleero. Kati olwo nga balabika ababulwa abamuwadde ku magezi. N'adduka ku woofiisi oyo omuwala tayagala kukola oyo omuwala abeera yeebase oyo omuwala abeera ku ssimu oyo omuwala buli kaseera abeera ali mu kulya oyo. Omuwala yagenda okulaba ng'ebintu bimuyitiriddeko. Kakati ebyo byonna bimala okubawo ate amuwaayiriza ate amugamba akomewo nze akole contract emala okugwako alyoka atambula agende. Omwana ye n'ayogera ebizibu bye. Ne bamukkakkanya ne bamugamba kati omwana ye yali agambye kabeere ku woofiisi paka wannansala wadde waka. Nje ng'asazeewo agenda nakwesasula eya tiketi buli kimu yeddeka kuba yalina ssente ze. Omusajja kyeyava namugamba kati omanyi jangu tuddeyo eka ebyo ebibe ne binne ebibaddewo nga tukukuba jjukira n'ayogera tukuba ku woofiisi
tetugenda kuddamu ebintu tugenda buli kimu kigenda ttereera kitegeeza nti ayogera kigenda ttereera kitegeeza ali amuyisa bubi kati bw'anadda bigenda ttereera kati omuwala nemukubirako nemugamba nkubulire gwe bw'obanga omanyi nti otambudde ogenze toddanga emabega nga manyi omuwala awulidde mwami Kadamatevi omuwala yadda mwami Kadamatevi ngenda nenyimirira wano ewange wano wenkola nentunula eriyo egyabeera nga n'enviiri obuviiri ku mutwe zirabika ayagala kukwata makasa azisaleko naye ne makasa ye katagiraba enviiri zikutte omuwala akoze oba ate oli yaliko kaleko omuwala akoze mwami Kadamu omwana olugoye lwe yabaddemu jjo lwomulabamu naye kati bukyanga adda ku woofiisi addamu n'akomawo wano bbanga nga lya myezi 3 naye nga embeera buli lunaku eyongera kwonooneka buli lunaku waliwo we namulaba nga bamuyimiriza mu musana guno omusana gwe nemugumanyi ne muyita n'antunako waati nga n'agoogera tagalina ne mugamba lwaki tova mu musana tya nti mukama wange angambye nyimirire wano alina byagenza okuleeta mu nyumba ajje naye nga ebbanga lyayimiriddewo oli ayagenze mu nyumba ng'ayeka ye alina mutulo kitegeera ne mugamba vaawo kyava avaawo n'adda mu kasiikirize olwadda mu kasiikirize kiringa ekyali kitegeeza nti mu nyumba baali bandaba nga nze communicatinga naye era ngenda okulaba we yadda mu kasiikirize ngenda okulaba omukyala afubutuseeyo mu nyumba n'amuleetera amazzi mu paketi n'agimusuulira waawo n'amuleetera kapeti nayo n'agimusuulira waawo n'amugamba tandika obbikuuta naye ate teyabiteeka mu kasiikirize naye yabiteeka mu musana nemubuuza kati waddira ki